Rashid Lwanga ye ssentebe w'ekisawo zone mu Kayunga Town Kanza ategeeza nti omu ku baganda be abajjajjali yakwata ejjambiya n'atemako mulamu wabo Omutemisana Tuko bwe baali baabirumbe kitaabwe. Bino kuba Oluganda baali bagenze gyali okumubanja ebigabo gyabwe ku mmaali ya kitebe kubanga byonna Lwanga yabyekomya. Rashid kuba mwe temutumanyi n'akwata ejjambiya n'omuggo n'amutema n'atayabya nalumbe ne kivaako okufaako nenkanankana naye. Bano wedde aboogeza obukamekata n'ebifo bibagume era ng'enta biva ku by'obugagga omuli ettaka ekyuma ky'embaawo n'ebibanja kitaabwe. Omugenzi Rashid Kizito yafa mu 2007 byaleka nga leka azadde abaana 23. Abantu baafuna ebintu okuggyako obutamatira na bino by'owulya bibakayanira wano. Nze muzeeyi bwe yali agenda okufa ono oli n'aliwo omulala tebaliiwo abakulu yabaga nti buli omu muwadde waali n'ateeka ne mbuwandiika mulenye ekiraamo we kiri. Nze sirinaamu omugabo mu kiraamu bumpa kifu kuba naweebwa mu bulamu. Nti twagala kati obuvunaanyizibwa butuddire ng'abaana tusalawo ki kye tuyinza okukolera ekifo kino. Omusikaali mu nkowaza Lwanga banne gwe boogerako nti yafuukanga abaana kubanga okwogera ku mali ya kitaawe afuukira ddala era buli omu amutya. Buli gwe tugambako ku bannaffe yagamba bannange oyo musajja mukambwe, bannange oyo musajja nze sisobola mwetantala, bannange mwalaba ekyaliwo twawona. Omu ku muliko nga ye Kamadi Muganye ne Namondo Sauda Nagiganda bagamba nti omusika Ddamulira Sula atambulira ku ntuliza Lwanga era bombi bawambidde ebintu bya kitaawe. Tumugambako ng'agamba buli muntu alina we yafuna w'abaaziika hawu ekyo tekitegeera kijja kitya. Twagala mututereeze bwe munaamala otutereeza terera omutima ono mutoolere salaamu n'oli salaamu tuddeyo ku. Bwe mugamba nti ebintu by'abaana agamba nze musika na bukambwe, nze musika tomumanyi yenze bwaki ombuuza ebintu byeyo. Bw'ogamba ono omusika ng'agamba ebintu bya Lwanga nga bizibu. Lwanga yalina okunkola ki? Yalina okuŋŋamba tukole naye ate Lwanga ate ebintu ebyo tabikkiririzaamu. Okugonjoola ensonga lwetabiddwa mu bakansala b'ekitundu abafamire nga lukubirizibwa Muhammad Sibuli wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ne Collins Kafeera avunaanyizibwa ku maka n'eddembe ly'obuntu. Bujjeje bwenkana tetwagala tukulembeze ekigambo nti tuli basiraamu naye ebikolwa bisiraamu. Omubaka yagambanga nti mubaagazise kye muyina nabo banaakola ki? Banakiyingira naye ate mubagoba buki? Olw'omusajja eyakolerera emaali ye n'atuyana naye mumulemi yali omusajja ogwo n'agimaintaininga. Muli abantu 2 mu bameka eremye okumaintainingibwa. Omusika Ddamulira yakwatiddwa n'aggalirwa ku poliisi olutalo mukuba mulekwa Namusoke Asiya nga muzzukulu mu luggya okumulumiza okweza omugabo gwa kitaawe. Kafeera asomesezza ku mateeka agafuga ebyobusika n'agamba teri mulekwa alina lukusa kuwanula munne nga yeesigama ku buzaale. Omuntu yenna awezezza emyaka 21 oba oli musajja oba oli mukazi okukola obuwandiiko obukukwatako tukategedde obuwandiiko obwekyama. Kati ono azinze emikono nagaa kati nze Mr. Collins mbeera gwa mmaati. Njagala okukutegeeza ezo engoye ziyinza okukulwanya nze n'ono ekikonde nekikola ki nekinyooka naye wokola obuwandiike bwo kubanga ekiraamo ekintu kyotunze tekibaamu. Sawulo w'okulira yakusakidde ggulo ku Lwabukedde TV.